Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasiika kakayire kusumuleko ebizibu nebadde bikutawanya. Nsangwa ku namba eno 07545662. Olunaku olwaleero His Excellency Super Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi alabiseeko mu bitundu by'e Bugiri ng'agenze ku Foot Soldiers Tournament. Bano bamwanirizza mu bitiibwa, bamwanirizza nga pulezidenti si ow'ekibiina ki National Unity Platform wabula nga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Bamwaniriza ng'omununuzi waabwe mipiira gy'aba Foot Soldiers Tournament. Olunaku olwaleero ebadde final, agenzeeyo agabe ebikopo naye namungi w'omuntu eyeeyiye mu kisaawe ng'oyinza okugamba agenzeeyo okuba kampeyini. Abantu bangi bazze, ekibaleesa si kulaba mipiira wabula kulaba ku mwagalwa w'abangi His Excellency Super Kyagulanyi Ssentamu. Bamulaze omukwano, bamulaze essanyu, bamulaze byadde tasuubira, bayiise mu bungi, ekisaawe kyonna ne kijjula abantu. Oyinza okugamba yagenze kukola kampeyini okumanya ng'abantu balina omukwano. Bamulaba ng'omununuzi waabwe, baateekawo emipiira gino okusobola okukuumira aba Foot Soldiers nga bali bumu, nga bali wamu, ng'era bakolagana. Naye ne bwe baati bagitaddeewo kasita bawulira buwulizi nti omwagalwa w'abangi His Excellency Super Kyagulanyi Ssentamu agenda kulabikako mu kitundu, tebeetaaga kiranga. Bawulira buwulizi ne bw'aba atuusa awantu nga badde tebamusuubira, omukwano gwe bamulaga guba gwa njawulo. Era n'olunaku olwaleero kye kimu, teyalanzeeku nti agenda. Abantu badde bamanyi bumanyi nti waliyo emipiira, bamulabidde awo naye namungi w'omuntu gw'olaba oyo yenna azze kulaba His Excellency Super Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda kubanga tuyita bakapiteni bokka bajja ba receiving okusobola okulokola obudde. Honorable Nsanja badde nsaba ojje otaking your offer. People power, our power. People power, our power. Katusooke ebirabo eby'abantu tugeze mu awards. Tugenda kugaba ebikopo olw'obudde, ate emidaali gyaffe tugenda gikwasa kapiteeni. Bakapiteeni b'amatiimu bajja kuba bakwatagana n'abazannyi baabwe musobole bannaaye okugyeyambaza. Mujja tusaasira mu tusonyiwe. Tiimu ekutte bagiyita Magic. Kapiteeni wa Magic yanguwako yetingeko. Tusaba tuyite mu bwangu nga abawanguzi aba Puma. Kapiteeni kole kubo ojje wano mangu, twagala otambule kuva eyo okutuuka eno. Kapiteeni wa Puma jangu tubeere kumpi wano. Team Captain wa Bugembe nawe jangu. So President Ondai wa Captain. Puma Captain. Captain wa Puma abawanguzi. Abawanguzi. Leto midali. Abawanguzi. Olete n'ekikopo, ente yammwe nayo weeri.
kale ekikopo banaye mutusaasire olw'obudde mwereza ekikopo Captain Puma. Bale kino kyekikopo ky'omuwanguzi tukiwa pulezidenti waffe asobole okukimukwasa. Tusaba mukube enduulu ey'amaanyi akalulu ak'amaanyi nga tubayozayoza. Ate nga yabadde ne best player mu tournament. Yabadde best player. Sobla Sobla omukisa oliwa waiso jangu tuyambeko kale katugende ku special players. MVR Dani Maganda yanguwa MVP sorry, then goalkeeper second, best goalkeeper second nawe jangu Dani Maganda MVP bale mukubire kwa mungano most valuable player goalkeeper the best goalkeeper President akwase abakutte ekyokusatu aba tiimu Bugembe emidali gyabwe kiruwa Bugembe bronze mu basajja yangu yako People power. Our power. Tegezebwako abawala balina kye bamaliriza twagala tutwala omukisa guno pulezidenti waffe agira akyatuwa obubaka ebirala enteekateeka tugendagenda mu maaso. Okay, katufune ba referees bajje bambazibwe emidaali then president ayogereko gye tuli ba referee. Ba referees baffe nga bakulembeddwa bannaye omukyalo ono Eunice bakubireko mu ngalo. Njagala ntwala omukisa guno mpite ow'ekitiibwa Nubian Lee asobole okuyitira president. People power. Mr. President, badde mpeereddwa omukisa guno tuyite oyogereko eri abantu abakwagala ennyo. People power. Our power. People power. Ali kunyuma njagala utereze no microphone. Itereze bulungi, ojongeze bulungi, njagala buli kyenjogera ababeere nga bakiwulira. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Abantu b'ebujiri gemwe mwasooka okugamba ekigambo people power, our power nga bannayuganda balala tebannaba.
so njagala bwe mba mudamba na Uganda balaba banye nti twatandikira eno. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Olutalo nga luwedde. Tuliyambale mule! Tuliyambale mule! Tuliyambale mule! Olutalo nga luwedde. Tuliyambale mule! Tulivimba mu Uganda empya! Tuliyambala. Tuliyambala! Tuliyambala. Tuliyambala! Engule zimasamasa! Olutalo nga luwedde. Tuliyambale engule! Tulivimba mu Uganda empya! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Bana mutyame. Mulio, mulio, mulio! Mulio bakagwa mulio! Abasoga mulio! Mulio bana baife mulio! Bana nsanga ino okuba ni mwalero. Kyakabi nnyo nnyo. Wano twatandikira. Baba wekunondanga MP mission yaddako yali akukuula bantu abalala ba MP kubanga bamansindikayo nabagamba nze kasimala nabagamba nze ninga mmwe era natandika mission nga mission yakunoonya Bakyagulanyi abalala tenalekerawo mission ekyagenda mu maaso. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni we yamanya nti kati waliyo omuyaaye agenda okubusa abavubuka abalala n'asalawo kunzita bussi. Bwe twasavayivinga ebugiri bagezaako okunzitira Arua ne kigaana. Tukyali ku missoni ya kusanga abantu balala abalowooza nga nze abaagala ensi nga nze Bakyagulanyi abalala ate nga mamanyi we bali bangi ne wano we bali. Bwe twatandika nasooka kulaba be nali mmanyi nti ono wa opposition ono alwanyisa Museveni era twajjana ne Bugiri ne tuwagira kyali waffe lwakuba kati tikamutegeera bukalamu. Yakola ki? Ekyokulya tikindi aye nenabimwe mumubuuzeeku kirekyo naye nga mission eyo tetulekerangaawo kunoonya bantu bafaananya nga mmwe ndowooza. Ensonga lwaki twambala bwe tuti kuba twagala kwambala ng'abakozi, twagala kufaanana nga mmwe, twagala kufaanana ng'ababodaboda, twagala kufaanana ng'abamakanika, twagala kufaanana ng'abalimi mu bikajjo, twagala kufaanana ng'abalimi b'omucere, twagala kufaanana ng'omuntu wa bulijjo. Era tukimanyi bulungi nti Museveni afubye nnyo okutwawula ffe Bannayuganda. Bw'aba tabawulidde ku ddiini ayagala bawulira ku kabira. Ono Munyankole, ono Mukiga, ono Muganda, ono Musoga, mbu temulina kukwatagana. Ono Musiraamu, ono Mukatuliki, ono Mulokole, ono mu Orthodox, temulina kukwatagana. Kyasanyu nnyo nti ebyo mwe mwabibuuka. Museveni olunaku lwaleero akozesa mmwe. Tuli wano naye abasuubuzi bakamala okwekalakasa. Abalimi b'ebikajjo temunafuna lo naye namwe njagala mufunero mwekalakase. Be bagobyemu bisenyi okulimirayo omuceere n'ebirala namwe mulina okufuna lo ne mwekalakasa. N'abantu ba bulijjo basawo basomesa n'abalala bafaanana bwe batyo. Olunaku lwaleero twogerera Abaganda bange tuli mu region ya Busoga, region esinza okubonaabona, region esinga obugagga kyokka nga abantu bayo be basinga obwavu. Nze bwe nali nkula nga Busoga Jinja ye industrial city ya East Africa.
amasannyalaze gava wano River Nile gye muwulira boogerako mu nsi yonna eva wano obugagga buva wano naye mba musinga obwavu n'ensonga lwaki babafuula baavu kubanga balondayo omu ku mmwe ne bagenda ne bamuteeka omugaati mu kamwa ewaffe Buganda balondayo omuntu wulira temunsudira mudeke malayo ebigambo byange oyo gwe musinga okutya balondayo gwe musinga okwesiga balondayo gwe musinga okwekitiibwa balondayo asinga okwambala esuuti ennungi gwe bakozesa okubaziba amaaso ebyabadde ewaffe Buganda mubimanyi naye kati saa zino tuli Busoga mumanyi bulungi nnyo nti Museveni bw'aba ayagala basirisa abawa ssente mmwe abawano mukulembera omusajja gwe bayita Solomon Sirwanyi yegatta ne Chali wange ne bagenda ne babba ssente zammwe nabagamba nti fetwajja nga tubawadde promise twajja mu maaso gamwe ne tubagamba tugenda kubeera basabanti bammwe tugenda kubeera bakozi bammwe era tujja kubeera beesimbu tujja kubeera beesigwa era nabapromisinga kyenjogera wano kyenjogera ne mu kyama kyenjogera ne Kaluuya oba ne Manjeri nga tuli mu miitingi zaffe ez'abakulembeze kyembagamba publicly kuba twabagamba tugenda kubeera transparent tugenda kubeera trustworthy tugenda kubeera beerufu ife kubanga entebe yaffe Museveni yagibba tetulina buyinza bumala naye tumanyi nti amaanyi gaffe gali mu mmwe yensonga lwaki tujja mu maaso gammwe ne tubagamba banange njagala bategeeza nti omukulembeze yenna tabatiisatiisa kabeerenze twakeera ku makya ng'ebigambo byagera tebibakiikirira n'ebikola byakola tebibakiikirira musobola okumuggyako amaanyi aba people power tukuŋŋaanya abantu mwenna kubanga mutwesiga kuba byetwogera bibakiikirira ensonga lwaki Museveni talina kyatugamba kuba tasobola tugula you cannot boss me if you cannot buy me when you are unbought you are unbossed batuyigiriza nti freedom entuufu eddembe entuufu batuyigiriza nti true freedom overcome the love of money and the fear of death. When you don't love money, nobody can buy you off. When you don't fear death, nobody can scare you off. olina okuba nga tolina mululu gwa ssente ate nga totya kufa bweba tolina mululu gwa ssente tewali asobola kugula bweba totya kufa tewali asobola kutiisatiisa njagala kumaliriza kuba njagala kubeera brief ngamba wa confidence mmwe yemmwe maanyi tusobola okera ku makya ne tulonda omuntu kikwogenda kuli lero komiti bweti mu parliament naye n'atuuka eri ne bamugula Museveni ayagala nnyo abantu betulonze baabagula kubanga tasobola bagula mmwe benna bonna kati kyakola agamba kanindeko Bobi Wine ani gwalonze bwamala omulonda ng'amugula amateeka ne bagaba ganzikiriza omugoba Museveni agamba tosobola mugoba bw'oba omaze omugula kati nga bagenda eri nga bateekawo ekifaananyi nti ffe tubatumye babbe bannange mbabuulira buli muntu gw'olaba ngabbye ne bw'abazze ng'ayambadde nganze oyo si munnaffe omuntu yenna yenna ng'ebigambo bye n'ebikola bikiikirira mwe bantu oyo munnaffe ne baba ayambadde bbulu ne baba ayambadde pinki ate oba waliyo n'aba NRM nga bawagira ffe temubamanyi naye omuntu yenna ne babagambe wa NUP ne bw'abanga alina ebiziserofi nyingi nange ng'alina ebifaananyi bingi nange nga mulaba ng'atambula nange abamu nze mba nabalonda naye bw'atuuka eri ne yeetunda ewa Museveni oyo abamulabe wammwe era bwe mumulaba mu mugole
ekyo kibagambye kubanga Museveni yalemwa okukombisinga abantu amanyi sapoti gye tulina mu Busoga amanyi nti mwakowa okubonabona kakati kyakola afunayo abakulembeze abamu tionabadde coordinator onabadde registrar mwabalabye beyayise n'abawasende n'abagamba kati pozi nga wano bakuba ekifaananyi tyaba NUP mbaguzi abantu abale temutya abaye temutiisa muntu yena sagala muntu adduka abasirikale bemulaba eyo bazze wano kubanga president ali wano kati balina kuba n'abasirikale nabo bamanye ekituufu so tebabatiisatiisa yagala okubategeeza baganda bange omuntu yenna gwe mulaba baguze mumujjeko engalo zammwe kubanga oyo aba yalina kyeyanoonya bangi bajja ne batwegatako naye nga balina kye baagala naye mishoni waffe teggwanga Nubian yabagambye obuzibu bwa Uganda ye Museveni tukyalina ebizibu tewali sente zoyinza kuwa abantu b'e Busoga enguudo zaabwe zitereere ojja kugula omuntu omu omukulembeze omu naye Abasoga babagobye ku nnyanja kati tebasobola kuvuba mu nnyanja yaabwe sente meka zogenda okuwa omukulembeze ebbeeyi y'ebikajjo erinye nabo beyagale sente meka zogenda okuwa omukulembeze amalwaliro mu Busoga gatereere oba amasomero mu Busoga gatereere so bw'olaba nga balina gwe bagobye nga balina gwe baguze oyo naye mumuteeke ku blacklist tugende mu maaso Museveni yatidde maliriza nga mbabuulira nti Museveni era ng'omubbi yenna bw'akola bw'aba akuta ekisawo kya sente zammwe ngadduse kati tumugoba alaba abaana bambadde redi bamugoba kati akwata mu nsawo yaffe ajjamu ebinusu ng'akasuka kati ng'ab'obululu bagwira gwakasukidde ekyebitaano ng'abuuka akwata ekyebitaano kakasukidde meka bannange temulekerawo omuntu adduka ne sente zaffe twagala mukwata n'akatiba tukamuggyeko yagala kwagulunga mbawa confidence mwe abantu b'e Busoga abakulembeze bemulaba nga bali ku ludda lwammwe muyimirire nabo ate omuntu yenayena avaayo n'atwegattako wadde atwegasseko leero wadde atwegasseko wiiki eddako mumuwelkaminge mumulayize era mumugambe ffe tuli mu byaddala Museveni afuba nnyo okubakyayisa okulonda kuba amanyi mu by'okulonda talina chance Museveni tusobola okukuba akalulu ne mu State House mwennyini bwe biba nga byamazima na bwenkanya naye tumuwangula ne mu magye naye tumuwangula mwalaba abapoliisi lwaki kaakati abapoliisi babonabona ne bakyala baabwe babagoba bukyosi ku kkubo kuba mu police barracks twamuwangula ne mu military barracks twamuwangula yagala bagamba abaana b'e Busoga temugwamu maanyi bwe mulaba nga munnabyabufuzi gwe mubadde mwesiga aweddemu amaanyi oyo musuula ebbali mummwe mulimu abakulembeze mummwe Honorable Kaluya aŋambye era njagala okwebaza ssebo olw'obukulembeze aŋambye nti tulina a good problem in Busoga buli awali MP akolagana ne dictator waliwo bakandidate nga 10 so take charge muveeyo mwekulembere kuviira ddala ku LC1 tolinda gyenkuwa gyeyo nawe olina okufuuka Bobi Wine wano ate ng'osobola mwabavubuka tulina omulimu ogukyusa ensi yaffe eno kubeno Uganda kati bagiwamba yafuuka ya famire emu mukimanyi mumanyi nti Museveni akozesa biliyoni 2 buli lunaku omanyi biliyoni erimu miliyoni 10 naye Museveni sometimes olunaku luyitawo nga yeebasola emyaka gye nga tamanyi nti lwonna lwasaana agenda okuzuukazuuka lwakusa naye ezenaku zonna zabeera yeebase ng'ali ku ddagala oba ng'ali ku cupa biliyoni 2 everyday abantu b'e Busoga bwe muba temusobola kunyiiga olw'eyo ensonga simanyi kikigenda banyiiza kaakati
kakati ekyo njagala mumanye nti okutubba okwo Museveni yandibadde tasobola kutubba singa talina bannaffe bamuyamba. Yandibadde tasobola kutunyigiriza singa talina bannaffe bamuyamba. Njagala okubasaba Museveni mubuggyeko obuyinza obwo ate n'abo bakozesa baserwanyi n'abalala nabo tubaggyeko obuyinza. Eno message esembayo njagala mugiwe aba MP n'abakulembeze bonna abakolagana ne Anita Amongo. Anita Amongo si ye yabalonda. Mugenda kukomawo mu bantu era bwe mukomawo mu bantu mugenda kumanya abantu kye balowooza ku malwaliro agatali mu ddagala, ku nguudo embi, ku mbeera gye bayitamu ey'okunyigirizibwa ne ku masomero amabi ne ku mbeera y'obwavu. Viira ddala waggulu nga nsaba abakulembeze mwenna ku levo zonna zonna bannange buli mwe mbeera nga mulwanagana kituze emabega. Dikiteeta ayagala mubeere nga mulwanagana. Kali wange nandibadde njogera ku Mukene, nandibadde njogera ku Nuuni, nandibadde njogera ku bizibu byonna n'ebizibu ebyo byonna tubimanyi, naye problemu ye Museveni. Kyobola njagala bakulembera tuggyeko Museveni. Mbawagulu nga mbategeeza nti wadde waliyo okulonda mu 2026 si kwe tulinda. Twagala kukola buli kimu kye tusobola okunafuya Museveni. Kyendi mukola kati kwe kubawa message njagala bw'ova wano nawe gendo giwe banno ate mwekolemu omulimu nti bwe wabaawo kyonna ekibaddewo mubeera mukyaginze olwedde naye nagye tuba tuba abakyaginze tusimbula busimbuzi nga tudda ku kkubo dikiteeta nga tumugoba. Naye ne batuba tutuuse nga tetunaba mugoba sikiri ne batumugoba era tulina okgenda mu maaso gammwe ne tubasaba mandate ne muddamu ne mulonda. So temukowanga okulonda naye okulonda kwokka tekumala, tulina okulonda ate n'okulwana ne tukola ki? Netemukkiriza Museveni kuba kyayakulonda kuba amanyi ku kalulu talinawo chance. Kyobola ababba abantu, kyobola babannemesa ogenda ku radio ne TV kubanga tayagala njogere nammwe. Tamanyi nti muli silent ntuukawo kadi leero abadde tansuubira naye abadde kulaba nga ningirenga kulaba. So bawagulu baganda bange bawagulu nga mbategeeza nti kisoboka, Uganda empya esoboka. Bino bye muyitamu tebigenda kukyuka, okujjako mmwe nga mubikyusizza. Kigenda kwetagisa mmwe abantu ba bulijjo. Ensonga laki njagala nnyo bano ba Foot Soldiers era ba Foot Soldiers njagala okwebaza naddala mu ab'ebusoga, mwe ba Bobby Giant, mwe ba Sauda Madada, mwena njagala nnyo mukyenyigiremu. Njagala okubagulu nga mbategeeza manyi abasinga mulina radio. Nabadde ne message nyingi nnyo naye olw'embeera y'obudde ate nga nyina ogenda ejinja tusazeewo n'okugenda ku radio saawa 2 paka 4 ngenda kubeera ku radio ate nga byogera bupya. Ngenda kubeera ku radio station radio gye beeta Busoga 1 mu GD tineki. Yaga tubeereko byonna byonna ebisinga tubibagambe. Mugende maaso okuwagira abakulembeze baffe, abakulembeze naddala bava ne Busoga, bano Bakaluuya, bano Bamanjeri, bano Bamuwanguzi, bano Bamuwoomya. Naye Muwoomya yagamba ojulisiza nnyo. Ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu biwulidde. Bibadde bikaawumu, si bye bya bulijjo. Bibadde bya busagwa, biraga okunyolwa, obulumi bw'alina ku mitima eri bannayuganda. Akoze ky'amaanyi okutuyamba okuggyako nakyemalira. Bwe tutaasituke ne tumwegattako, ye ajja kuggwaamu amaanyi. Kubanga ye jjeno naye ate yaduumira ejje naye ng'ate ffe ejje. Kubanga bw'aba aduumidde teri kigaana. N'olwekyo tulina okusitukiramu kubanga aduumidde.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekinyonyi kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Seeka Kayire kusumuleko ebizibu byonna badde bukutawaanya. Nsangwa ku nnamba eno 075 54 66 2.